Etteeka ku ttaaba eryateekebwa mu nkola nga 19 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 2016 ligamba nti omuntu yenna aba asangiddwa ng'anywa ttaaba mu bifo eby'olukale nga mu bbaala, amalwaliro, mu bizimbe, mu mmotoka ez'olukale ko n'ebifo mubeera abaana anaasasula engassi ya $20 ez'obuliwo oba okusibwa emyezi 5 oba byombi. Today, no use of shisha, no kube. You don't import, you don't distribute, you don't make, you don't import, you don't distribute, you don't sell, and you do not use shisha, those kube, chewing tobacco, electronic cigarette, all those have been banned completely. Charles Wendo ng'ono ye ssentebe wa Uganda Health Communications Alliance agamba nti okusomesa kuno kugendera ddala mu maaso okutuusa ng'ensi yonna etegedde obubi obuli mu ttaaba naddala ng'omunyweredde mu bantu. What I know for sure is that the police are on board, but they don't want to start arresting people who are ignorant of the law. So that's why we thought we should first intensify on awareness campaigns. It's not to say that if somebody breaks the law now they will not get arrested, but what we are saying is that right now the emphasis is on raising awareness as opposed to enforcement. Ate ye Sophie Gombia omubaka mu kiwendo ky'okulwanyisa ttaaba agamba nti abantu tebamanyi nti ttaaba ali mu bintu bingi okugeza lipstick w'abakyala mu byokulya nga chocolate ate ne mu shisha. Mwe banywera ttaaba bingi like bwe bakozesa nti tunkiyite ntya nti ttaaba mwe munywera mungi naye nga tomanyi. Abantu abasinga bakozesa shisha naye nga tebamanyi nti mulimu ttaaba ate nga tebamanyi kyabulabe eri obulabe bwabwe. Abantu abamu tebamanyi nti eriyo chocolate nga bamukola mu ttaaba nga tebamanyi lipstick bwe twesiga mulimu nga ttaaba biki naye nga gwolaba nti lwakuba swag naye nojja okikozesa. Ekyo kye tugezaako okumanyisa abantu nti obulabe bungi mu ttaaba ate nga mumukozesa. Ye munnamawulire Baguma Richard Tinkasimire alaze nti okutunda ttaaba si kibi wabula omuguzizzaani era ng'ekyo kye bagezaako okusomesa ensi. Eggulire erikusakiddwa Great Kagaba ku WBS TV Amasunsule. The other thing is that you're not supposed to do your tobacco business near where it causes a lot of danger. A lot of danger, especially danger to young people, because we know that tobacco is an extremely dangerous product.